akulira akakiiko akalwanira eddembe lya Banamawulire aka Human Rights Network for Journalists Robert Sempala avumiridde obulumbaganyi obwakolebwa ku bannamawulire abaali bagenze ku kitebe kya FDC Najja na Nkumbi okusaka ag'olukuŋŋaana olwaluyitiddwa ssentebe w'ekibiina kino mu ggwanga ambasada wa Swabiriggwa. Kiraga obubonero nti abamawulire tebateredde entende abakola emirimu gyabwe. Kiraga obubonero nti obwannantagambwako buseeyongedde osajjalaata. Kwa misango gye tusinga okufuna okakasa ne tuwandiika nako mingi girina obujulizi obutabuusibwabuusibwa naye tegitwaliddwa mu kkooti kubanga ab'ebitongole ebinoonyereza beesuddeyo gwa naggamba. So tetufunye bwenkanya mu misango gino egisinga. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire lwatuuza ku kitebe ky'akakiiko kano e Bukoto ng'ategeezezza nti bannamawulire baakuba abakulu aba FDC tebaavangayo kubaako na kye bakola ng'alabudde nti singa bagenda mu maaso n'okufuuka kyesirikidde ensonga baakuzitwala mu kkooti. Sempala agamba nti ku alipooti eziva mu kunoonyereza ziraga nti Uganda ekyakula ddala bubi nnyo mu nsi yonna mu nsonga z'okussa ekitiibwa mu ddembe lya bannamawulire. Ekyo kitegeeza era nti ne mu nsi yonna bwe tuyimiridde mu nsengeka y'okw'eddembe ly'abamawulire tuserebye kuba tuli ku bitundu tuli bannamba 132 mu nsi yonna ku ezo ensi 108 ezatunuliddwa ekitongole ky'ensi yonna ekiyitibwa Reporters Without Borders. Tuserebye ebifo 7 okuva bwe twali omwaka guli ogw'omunda. Kitegeeza nti embeera eyongera kusajjuka eri abagasaka n'abakola mulimu guno ogw'obwamawulire. Avumiridde ekya President Museveni okuyisa ekiragiro eri ebitongole bya gavumenti ng'abikungira okulagana emikutu gy'amawulire egy'obwannannyini nga balina kulagira ku gya gavumenti gyokka n'ategeeza nti kyakuviirako bannamawulire bangi emirimu. Tulina obuzibu n'ekiragiro kya President ogamba nti bano ab'emikutu emirala kati tebasaanidde kufuna nsimbi za gavumenti eziva mu kulanga kwa gavumenti. Tumanyi wano mu Uganda nti omulanzi asinga amaanyi ye gavumenti. Kati emikutu eja mawulire egy'enjawulo egisoba mu 4 egiri wano mu Uganda ejajjawo oluvannyuma lwa 1993 nga baguddewo akatale k'ebyamawulire oba otandise okugitta gwe kennyini nga President okugimma ssente zino kubanga nabo ensimbi ezibayimirizaawo abasinga betwogedde nabo bazijja mu kulanga kw'ebirango ebya gavumenti ne program ministries ez'enjawulo. Kati kiba kitegeeza nti ozizza emabega ebigere bufukunya ku nsi webadde etambulira kye tuyita liberalized economy. Gutu bwe gitaafune birango bino kitegeeza nti tegijja funa ssente zibibeezaawo. Emikutu gijja tandika osalako abakozi. Tumanyi nti tulina ebbula ly'emirimu ddene nnyo mu Uganda. Toyinza kutandika ate kwagana n'emikutu gy'amawulire nagyo gisaleko abakozi nga tegirina ssente gwe President gy'ogenda nti tebaziyongera. Bamu ku bannamawulire abwakuba ku FDC okuli Charles Katabalwa wa Radio Sapiensia, Waswa, Amayiko Kigongo, Joseph Bali ku ddembe n'abalala bagamba nti baakosebwa era nga baagala ekibiina kya FDC kibaliyirire. Mazima n'obwenkanya nti abo abaatukuba twagala olaba ekibiina kya FDC nga kibaleese beetonde oba n'okusibwa basibwe olw'ensonga kati toyinza balekerawo ogenda ffa. Bannaffe abamu nze saakosebwa nnyo kale bankuba obulede mbadde nfune obujjanjabi bw'omugongo bankuba naye kati nga munnange eyavaamu amannya. FDC eriko di Mafaabi Secretary General omwogezi Honorable Semujju President ni chairman eyatuyita kwolwo tetwagala kubitegera nga ffe abannamawulire kubanga tebitukwatako naye nze njagala kutegeera obusungu abanabyabufuzi babujjawa obw'amaanyi okutusindikira ba kifeesi okutukuba. So nze kusaidi yange nwanira bwenkanya. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulu lino ku KSTV agaleero.